empaaba esooka emuvunaana kukola misango egy'enjawulo nga gyekusa ku passport nti yagenda mu passport office mu mwaka gw'2021 March n'abalimbalimba owamuza 1982 ate nga amazima matuufu gali nti ebiwandiiko bye najja mu UNEB ebya 96 ng'atuula senior 4 ne 98 ng'atuula senior 6 ekiraga lwatu nti baamuzaala mu 1998 kakati mu katundu 313 aka penal code kalina omusango ogw'enjawulo nga guli kwokka ogw'omuntu awa amawulire ag'obulimba nga ayagala ofuna passport kati Kyagulanyi awe wasooka. Kyokubiri Kyagulanyi yakola kye bayita sexualling registration obutaine registration by false pretense nti bamuwandiika nga mu bantu abafunye passport y'eggwanga ng'abalima yazaalibwa 92 ate nga wa 8 ate mu ngeri emu era n'abayo amawulire ag'obulimba eri passport control officer ng'amugamba nti yali wa 92 ate nga wa 8. Omusawo gwokubiri oguli ku nnamba 794 nagwo ngulobedde Kyagulanyi wano nga muvunaana okulimbalimba parliament n'agidyekadyeka yazaalibwa 92 ate ng'obujulizi bwe nafunye okuva mu UNEB obwa 96 ne 98 bulaga Kyagulanyi akimanyi bulungi yazaalibwa 98 naye n'agenda mu maaso n'alimba parliament yazaalibwa 92 n'aviirako nekiraba parliament okumwandika ku kitabo kya parliament ne ku website wa 92 ate nga wa 8. Akati mu mateeka gakkiriza omuntu wa bulijjo okujja okugulayo emisango egya naggomola omukasitaba ng'alina obujulizi sayina obujulizi mukuŋŋaanyiza buwera website ya parliament okuva ku UNEB okufana wala wonna wonna obulaga nti Kyagulanyi emisango egyo yazza gya naggomola nnyo era kisaana kukozesebwa naye nga wanoona kye twagala nti Kyagulanyi emisango egyo bwe giba gimusse mu vvi tasobola kwesimbawo kuba akawaayiro 8 ne 12 bugamba omuntu yenna waba bamusingisa omusango gulimu obulimba n'obukuusa eyeesimbawo okumala emyaka 7 aligendo bacha kyakumulemesa okusimba okumala emyaka 7 kuba entebe gyayagala y'amaanyi nnyo twagala muntu alina akawungeeza alimbalimba emyaka kyanga kyange ebiwandiika kati kyekindesobola ku Buganda Road ize ku Buganda Road kubanga ebisango gino gyemuvana wano jaddizibwa wano mu kibuga Kampala wakati passport office eri mu kibuga wakati ne parliament eri mu kibuga wakati buli nali Wakiso kuba emisango gy'okulimbalimba returning officer yakolebwa Wakiso mutawuni kanso Wakiso nga kote ino obuyinza ku musango ogwo yeye Wakiso nakati kyoyagala kooti ekolere njagala kooti emuyiseeko ekiragiro kiba kumpi warrant of arrest kuba etteeka ligamba bw'osupportinga complaint on oath magistrate asobola okuyisa warrant of arrest kati njagala ayise bamukwate naye asobola okwereeta awulire omusango gyaba kumusingisa kasita mufuna conviction emu bweti bamujja kubapeera okumala emyaka nga 7 abantu bakimanye nti kasita olimbalimba mu bintu byo mu emabega eyo n'okyanga kya empapula tebakukkiriza kwesimbawo ku ntebe ennene mu ggwanga. Kati bizze byogera nti olina akakugu Kyagulanyi ndowooza kuvalida lwaki ovaayo essaawa eno ng'olaba atuuse ku kigendererwa ki Kyagulanyi oba mulina kubasimirako ku kikola makulu nera mbaddeko n'akuku nga talina bizibu mpapula ze teyalimba passport office era saalibadde wano nga muwawaabira kale bwe tebikola makulu ebyobufuzi byakusika muguwa bw'oba olina gw'oyagala omusindika n'ayambuka gw'otayagala omusika nakka naye oyinza kusika ka bw'aba nga talina naye mateeka gakoze eki gamenye siruuza nti ekyamaanyi batugaa nti okolera President Museveni era lwaki ye President Museveni empapula ze tozinoonyerezaako Museveni namuwaabira embaale kati bagana nali mukolera namuwaabira paka mu East African Court awo nga nali simukolera nze njagala za Kyagulanyi alina symptoms obutasoma ze nakebera n'ebintu bye atugamba alina emyaka 38 ate nga alaba ali 41 oba 42 kati ogwe nibalina okuwuliriza tojja kunwala gye saagala onana njagala za Museveni mu 2 omwaka oguwedde nazisaba nga ngenda mu East African Court kati jaza Kyagulanyi saazifuna banimbalimba ne bagamba mbu ngende mu Ishingo Authority nempaba mu East African Court n'olwokuba ate sipidi omusawo yali y'amaanyi okusaba ne maana enkujjawo kubanga naye jawo omusawo guluma naye nga nazo nazisaba kati tebalina ate nekirala olwa okusaba empapula nti empapula zo toyokwasa ate mbwate za mulala Kyagulanyi ate empapula zazireeta ziraga abantu era mukiraba zaali mu kubalaga passport zabalaga muzirabanga za bulimba kuba wa 8 UNEB bwegamba buli wamu we bagamba ne Makerere we bagamba akati ye walikola passport n'alimba so ekya Museveni tekimutaasa uwo musago gwembale guyisa mbuzi malagala mumaze mu Uganda tugenda mu Luzungu bukulu kyobo okufuna abakulembeze atali mu bulimba ssemateeka waffe aleeta ebintu bibiri ku kuyagala okufuuka memba wa parliament president oba chairman wa district alina okuba ne integrity ate nga yasoma okusoma ye senior 6 gye bagamba integrity nga tolimbangamu era ssemateeka gawe baba bakusingisa omusawo gonna gonna ogw'obulimba mu myaka 7 nga totola tekunabaawo teweesimbawo so kye bagenderera nti omuntu abanga mukuusa abajja kulya enguzi abajja kubba eggwanga
katuba katubategera n'okumenya tubaga nti linda ko tukebere toli mukuusa oba toli mukuusa ng'oyitawo oba oli mukuusa nga tukulemesa. Sema wale manyo kolera abadi. Tino lima vida kamera person ndoza ngiro yetereze mu bizungu. Kai godena barade ko This morning, I'm here at Uganda Road Court, and I've filed 2 cases against Honorable Kyagulanyi, the Member of Parliament for Kyadondo. The first case is number 783, 2020. That case concerns charges relating to passport office, whereby Robert Kyagulanyi, I have told the magistrate the charge sheet that went to passport office in March 2000 and gave a false declaration that he was born in 1982. Yet, according to the evidence I have secured from UNEB, I have secured from Myaka University and Electoral Commission, Kyagulanyi was born in 1980. So, under section 313 of the Penal Code Act, there is a clear provision which provides that when you give false information to passport office, that's an offense. But in addition to that, there are other offenses committed. For example, he gave false information to the passport officer that he was born in 1982. At the same time, he secured registration in the passport book as a person born in 1982. It actually is a person of 1980. So that is the first case against him. The second case, 784, is in respect to charges relating to Parliament. That he gave false information to Parliament that he actually was born in 1982. Yet actually, according to the evidence obtained from Myaka University and UNEB, was born in 1980. And thereby it caused him to be registered as such on the Parliament website and Parliament records as a person born in 1980. It actually was born in 1982. So the purpose of coming here is that we can secure a conviction because the law allows a private person to pursue proceedings. Why do we need a conviction? Because Article 80 and Article 102 of the Constitution provide that when a person has been convicted of any offense involving dishonesty, that person is not qualified to be nominated. So my goal is to ensure that Kyagulanyi is convicted before nomination or even before election. So if he's convicted before nomination, then he cannot be nominated. If he's convicted before election, then he can be struck out from the candidates, because all we need leaders who are honest, leaders who do not lie, who tell the truth when the truth is required. That's why I'm here today. I don't understand that the DPP is like to throw you out from this case. No, the Constitution tells the DPP Article 120. Yes, he has powers to take over, but that must be in public interest. So I don't think that in this case, which I've actually investigated a lot, I've investigated a lot from UNEB, I have his registration forms, there is a lot of evidence. When he comes to take over, of course, he must take it over to continue with it. And I'm here, I have my evidence, and I don't think he will take over. But if he takes it over, I will deal with it, but I don't think he can be sorted because the evidence is so clear and paramount that we need Uganda and the whole Ugandans to know that actually dishonesty is bad. When you lie somewhere, don't contest for presidency, because dishonesty breeds corruption. But if there is a personal vendetta against Kyagulanyi, It doesn't matter whether I have a personal fight against Kyagulanyi or not. Point is, he breached the law. Assuming I had a personal fight against Kyagulanyi, but everything was proper against him, would I be here? For example, if I had a personal fight against Besigye, but when everything is clear, would I be here? My point is, the law was dishonest, and I'm seeking for a conviction, because when we just talk about it here, we talk about it in the media and then it stops there, then it loses meaning. Kyagulanyi is continuing the press conference to disregard the absolute. What is your take on that? It is his right to speak, but according to the post he made yesterday, he proved my allegation, because he posted the passport of 1982. Yet actually the evidence I've always been showing people that Kyagulanyi was born in 1980, backed by UNEB, which he signed in 1996, 1998, and Myaka University. So it shows that this person is dishonest. When he reached after school, he embarked on a project of dishonesty. That's why you see when he goes to passport office, now the year of birth age changes from 80 to 82. At senior 4, it was 80. At senior 6, it was 80. At Myaka, it was 80. Then at passport, it is 82. At national ID, it is 82. That shows a person who is not consistent, who is dishonest, and who should not be trusted actually. He should in the first place be nominated, because we don't know when he speaks the truth.
When the Parliament has amended this request, what does it mean to your case now? No, definitely that is good for my case because I'm insisting that the guy lied and actually he maintains his lies by calling. Actually, the Parliament had done the right thing because I wrote to the clerk to Parliament. I told the clerk, show me Kyagulanyi's biodata form. I actually gave the clerk copies of the documents I obtained from the Electoral Commission, including Makerere University, which copies show that the man was born in 1980. So I think the clerk acted within the law and properly to amend the thing to align with other government institutions. But since Kyagulanyi is dishonest, he called with the parliamentary staff. So I think for them they are waiting for the to take his course. So I think that confirms my point that the guy is dishonest, the man is dishonest, should be disqualified. Twagala mu Uganda. Ekinezo kooti ya Buganda Road waba misango ebiri enzigudde ku Kyagulanyi. Omusango ogusooka namba 783 gwekuusa ku mawulire ge wa passport office ng'agirima twamuza mu 1982. Ate ng'obujulizi bwonna okuva mu UNEB okuva ne Makerere bulaga nti Kyagulanyi wa 1980. Obujulizi obwo Kyagulanyi yabusaako omukolo gwe. Akati mu kawaayiro 313 ak'etteeka lya Penal Code omuntu waliwo omusango ogw'enjawulo gw'okulimba passport office. Ati omusawo gwe muvunaanye nengatako n'emisango emirala okusookera ddala gwegw'okwamawulire ag'obulibere passport office n'okumuwandika mu kitabo ky'abafunye passport ng'abalimbalima mu 1982 ate nga musajja 1980. Omusawo gw'okubiri 784 gwekuusa ku mawulire ge wa Parliament ng'agigamba 1982 ate ng'ebiwandiiko byonna byonna ebiri e Makerere ebiri ku bino ebiraga 1980. Kati mu ngeri eyo yabulizaabuza Parliament n'agiwa amawulire amafu ne bamuwandiika batyo. Kati ekigendererwa ekikulu kiri nti mu kawaayiro 12 akasemateeka omuntu okuusibwa kuba president talina kuba mulimba, talina kuba mukuusa. Kati ono kasita tufuna conviction ne bagamba nti mukuusa yalimbako tuba tumugye ku ballot paper okumala emyaka 7 kati kanakola batakeeta bamu nakataka batakeeta bamu awo wali ekibuusi. Akakuku ku Kyagulanyi oba nkalina oba sikalina ekikola makulu kubanga ye yamenya amateeka. Alimala bana ku Kyagulanyi kati yamenya amateeka nga ali straight nga ali clear. Awo kyabadde kikaawo. So Kyagulanyi akole kyalina kola mu mateeka yewe yakirize ajakirize omusango omukyala byakiriza n'omusawo gw'amangu lwamukuba fayini akakane anoonya abantu abalala naye nga amazima agalwa obuyinza obulubulaga musajja mukuusa mulimba. Mu passport yayogera birala, Makerere ayogera birala, UNEB ayogera birala. Ate nemala nezaayo ebyaso. Parliament yatiitidde mukusooka yakoze ekintu ekituufu kuba nagiwanika negirawo omusajja abalimba limba ku byeyajuza. Kati Parliament ozabafunde ku papula z'Emakerere yagamba omusajja yakolaki yatulimba. Olw'okuba ono MOP abakanze basitafu ba Parliament ne bagamba bayinza okutugobya okukyamuka ne bakolaki ne babizaawo naye si nsonga Parliament obujulizi ejja buleta kuba Kyagulanyi nyanyaabe n'aleeta obujulizi bwe nnyini nti yalimba Parliament kuba waliwo babadde bagamba Parliament eyakyusa ebintu ebyo Parliament era kakyusa ebintu neteekayo omwaka omuti. Kati yennyini agambe nti mukyuse omwaka gwange ogwe nnemerako omwaka ogw'obulimba kuba obujulizi bwonna natubulanga omwaka ogwaki gwa bulimba. So Parliament yalide naye kasita kooti n'akola ogwayo ne Parliament nabe kyalinaki nga tumukubanga avaayo. Kakati awe ofunamu ki gwe nga Munnayuganda kubanga Kyagulanyi omusise ku ballot paper gwe ng'omuntu omumabirizi. Munnayuganda yenna alina eddembe n'obuvunaanyizibwa mu kawaayiro n'ambasada akasemateeka okukuuma ssemateeka n'okupromotinga lwobwobulo. Kakati bw'oba olaba omuntu kiringa kusanga ku kyalo omwana akaana akatonga omusajja akakwana olina tuti okola ki okumulemesa kuba bamenya amateeka. Kati ffe nga Bannayuganda tuyinza kuleka muntu amenya amateeka kugenda ku ballot paper kuba gyatubba nga tumanyi tudde mu bya Seya abantu bakimanya nti Seya muyaaye bamusaba mu Amerika ne bamu obwa mmeeya mu myaka 3 yatunda Nakasero nafunde wa Kiseka nafuna ne State Square
n'ono n'amutunda kati tetuyinza kuddamu eyo omuntu bw'aba tulaze sayini z'obuyaayi tulina okumukubira kumira ku mugayi sebo tojja yes kuba nina duty nze ng'omu nno ovunaanyizibwa okulaba nga amateeka gagobera tabwe baba yagamenya nga mulimba wakalabira ku Sebagala ebya Sebagala byogedda byokka abantu bamwanawana n'abali bajja kuddayo n'akaveera obutale bwejja obutale bwebali bakolera bonna n'abutunda so omuntu ow'obulimba aba muli enguzi eva mu kulimba awabadde 10 n'okuulizaawo n'oteekawo kawunzi so yensonga bakirina okubateegera ku mulyango tubabuuze ngozi otya wayitawo otya wano kanso wava ku kyokutandikira okunoonyereza ku Bobiwine. Bobiwine anti kuva ddanga alimba Bobiwine ekisooka emyaka Bobiwine nze namulaba dda muleetisho mu bbiri gumu ng'alina esitwaka nga musajja mukulu ng'akubya akoma kalulendera naye kati Kyagulanyi bwagamba mbu yabaza kukyana mu ebiseera byalina emyaka 18 aba yalina 18 ate nga tekisoboka mu bbiri gumu kyokka babaza nebuzo ziraga nti awo yalina emyaka 2 mu ebiri akitwala kati awo nanga lwebuzo omusajja ono yagala bituufu agamba bwa mulembe gwaffe naye okumweka ennenya obulungi ng'alinga bammawo ali myaka gya bammawo ali mu myaka 4 kati obulimba obwo butusaana ensi eyo yeemanye n'abaana abato bamanye nti butulimbalimba ebintu tebikola ki kuba mwogera nnyo nti abayimbi balimba emyaka n'abazanyi b'empira balimba emyaka kati ebyo twabibalekera mu mufulo ate okutandika okunoonyeza ku mpapula ze era nga waliwo ebibuuzo bingi olaba engeri gyaddamu ebibuuzo tamanyi physical police tamanyi biki era nakisudde bwe naziriwo nepapula nga yafuna mwenda mu kubala yagwa general paper amanya kagenda gawukana so Kyagulanyi era ebintu bingi ebiviirako okumunoonyerezaako era kyerina omusajja kujja okunoonyereza kwonna kwonna kugenda ovuvanyuma kuli positive makuzibwa nti mutufu omusajja alina ebitali bituufu. In English, I want a warrant of arrest against him because the law allows, when you support your company with an affidavit, the law allows court to issue a warrant of arrest. So when he's arrested, you have to come and answer the charges, and then my evidence is ready. So when my evidence is done, he will defend himself. If he doesn't want to defend himself, then the court will pronounce itself on the charges instituted against him.